Ejo gibadde mitwe kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Tugatandise n'abatuuze ab'omu Akrite ebwebajja nga kino kisangibwa mu tawuni y'e Kajjansi bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'omwana wa munnaabwe bwe yafiiridde ku lyato eryabbidde mu nnyanja Nalubaale olunaku olw'eggulo. Derrick Okumu abadde aweza egy'obukulu 24 nga y'omu ku bafiiridde mu kabenje k'eryato eryabbidde mu nnyanja Nalubaale nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe olunaku olw'eggulo. Eryato lino lyabadde liva ku kizinga ky'e Bukasa esesenga lijja Kasenye. Tutuuka entuuwa ntutikka ekituufu kiri nti eryato yeetikka nnyo. Kitegeerekese nti omugenzi yali yagenda kusamba kapiira ne banne abalala 3. Rose Okumu nnyina w'omugenzi ategeezezza nti yasembyeyo okuwuliza mutabani we ku lunaku olwokubiri. Nemubuuza oliwa tende eno kalangala maama naye bwe tunaamaliza ngenda kujja ku lwokusatu naye ngenda kulinnya kiddiiri kya ssaawa 6 ogw'ekiro nja kujja mbalabika nekuba kusanga 2 nga sisimu teyitamu nenjikuba nga teyitamu kati ne bankwira sanga 9 nti kiddiiri kye babaddemu kyaddudde mu mazzi. Omukyalo Nalomboze ennaku gy'ayolekedde oluvannyuma lw'okuba nti bba Profesa Phibias Okumu mu kiseera kino mulwadde nga tamanyi bw'agenda kutuusa mulambo ggulo omugenzi gy'agenda okuziikibwa. Kati emirambo gye baggyeemu giri gyonna n'abalala baawonyeewo, munne yazzeeko wano yawonyeewo n'agamba yabuuza Derrick oli seefu okunyweza awo w'okutte kati amazzi amayengo ne gajja yaleka gaabakubye. Abbas Mukisa omu ku babadde n'Okumu ayogedde ebyabaddewo nga akabenje kano kagwawo nti yingini yamaze kuzikira so nga n'omuyaga gwabadde mungi ku nnyanja nga gwavudde ku nkuba eyabadde etonnya. Peter Derrick ngambala abantu bafa ne Peter Derrick nayisenyera omusajja agamba awuliddawo eddoboozi eyita Derrick nga Peter Derrick nangamba Muki ne mugamba oli fayini nangamba ndi fayini ne mutululako nangamba ndi fayini nange nenoonya we neekwata ejjongo ne litukuba ne litwawula. Ayogedde engeri gye baasimattuseemu n'omu ku bakyala babadde mu lyato lino. Nageza okudda engulu nga ndi n'omukyala ng'ali ku mazzi nga nange ndi ku mazzi nga nkutte ensawo y'amanda kuba yabalitekka mu mazzi nga ngikutte eno mu mukono. Isma Matatanga naye yabadde ku lyato lino ebyabaddewo abinyumya abiddiŋŋana. Zange yambata nkomawo kuba ekyadde kibakomyawo nga tulina akapiira eno ku lukalu ke tugenda osamba enkya awerweza then we tumala nga bakimyenze ku lw'omukaga tulinye tuddeyo kubanza eryato lyandeka. Abantu basaba ab'ebyokwerinda ku nnyanja okunyiikiza etteeka ery'okwambala obukooti bwe basaabalira ku mazzi buyite life jacket. Ate abantu balina okubawa life jackets ezijja mu sayizi ezizaabwe. Eryato livugibwa nga tewaliwo life jackets ezisobola okuprotectinga obulamu bw'abantu. Ephraim Kasali Kiyimba ssentebe w'omu Akrite asaasidde abafamire eno n'asiima omugenzi olw'okuweereza obulungi ekitundu kye. Betaaga obuyambi kubanga omuntu waffe tanaba kulabika omuliro gwakyali mu mazzi gwa kunoonya obusobozi. Betaaga obuyambi obusobola okuyamba omukadde yabaddeyo nga alisigadde maka omwami yalwala. Asabye abantu okubudaabuda nnyina w'omugenzi. Omwana we agenze omwami ali ku kitanda agenda kuopaletingibwa kati yasigadde. Kitegeerekese olwaleero nti poliisi eriko emirambo emirala 5 gye yaakanyulula mazzi. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino. Ennyanya